Yes, Redison TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gw'atambula naffe ku mukutu ogwa Redison TV. Nakugambye ngenda kukusombera buli ayogera ekigambo kuwa ekitiibwa Mathias Mpuuga, buli eyaleeta bwino, buli eyayogera ku nsonga yonna ngenda kubanga mukuleetera. Emabegakaawo bino byonna ebyabadde Masaka nga tebinnabeerawo, Oweekitiibwa Mathias Mpuuga nze muyita wa kitiibwa yali ku CBS FM n'ayogera ebigambo bingi nnyo, n'ayogera programs nnyingi nnyo z'alina mu mutwe zasuubira, era abantu ne beebuuza programu zino obadde ng'oziyina lwaki obadde nga wasirika. Kitegeeza ebintu bino bikubadde mu bwongo nga toyagala kubireeta ng'okyali mu kibiina ekya NUP, naye ebigambo bibadde bingi nnyo ebyogeddwa, saagala kubanga mbiboogerera. Ngenda kukuwa akatambi kano obeere ng'okawuliriza, owatanaba kubanga osubscribinga nga bulijjo nnyongera okukujjukiza, kkirira wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Bino nno byabaddewo Masaka, wabula ate ebigambo bye nkuleetedde byabaddewo mu ddakiika ng'eby'e Masaka byakabaawo. Ate ono ye n'awa endowooza ye gye njagala owulirize ku nsonga za Mathias Mpuuga Nsamba ne banne bakwatagana nabo abali mu kibiina n'abatali mu kibiina ekya National Unity Platform. Ate akazi zonna ze bakola ku mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu abaana bazaanukula. Sooka owulirize bino nzije tubeere nga ate tweyongerayo. Redison TV kwoli bw'oba tonaba kubanga osubscribinga nja kukusaba nyongera okukutira kikole, kirira wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aboluganda mbalamusizaako nnyo. Nawulidde Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ku radio ya CBS, radio y'obujjajja, ng'ali mu kuttaanya ensonga n'okuzigaayagaayamu. Si bwe batugamba kuttaanya ensonga, okugaayagaaya mu nsonga, ebintu byabwe nga bwe mubimanyi bwe babyogera. Naye kyasinze okuneewuunyisa kwe kula ng'agamba nti ajja kukendeeza ku muwendo gw'ababaka abali mu paalamenti, kisobozese gavumenti okukendeeza ku nsaasaanya yaayo ey'ensimbi. Ne neebuuza nti ayinza kujjayo ani mu paalamenti nga ye yennyini n'akafo obufo ak'obwa komishona bwa paalamenti yakalemeramu n'agaana okukavaamu. Ani gwasuubira nti ye asobola okukkiriza okumujja mu paalamenti ataagaanireyo nga ye bwe yagaanira mu kafo k'obwa komishona? Negamba ballahi twewalenga nnyo, waliwo ebintu byetuteekeddwa okwewala okukola, ng'ekiseera kijja tutuuka ebyo byennyini bye twakola bitufuukire omuziziko ogugenda okutulemesa okutuuka ku ddaala eddala oba oli atubadde tweyagaliza okutuukako. Kikyo kyayinza okugamba abantu essaawa eno mukulu Mathias Mpuuga ekikwatagana n'okuseevinga sente za gavumenti kiki? Ng'essaawa eno ekibuuzo ekinene ekyakolemu okuwako ansa yaakyo kyekya $5,000,000 mwegabira zaaki? Nakati totuddangamu, tonnaba tubuulira sente bino ebitano wafuna byaki? Ate ojja tusomesa nga bw'ogenda okukendeeza ku nsaasaanya ya gavumenti, ng'eno eriwo mu bimu ku byensaasaanyizaamu sente ebitalina mugaso, ze sente ze yakuwa ne banno ze mwalya, zikyabalemye okunyonya mwalya zaaki? Oba okitegeera? Amazima gali nti omutima gwagala, awulira gwagala, ne banne bamuga nti muffe gw'olimu gwasobola, naye ebikolwa tebimweyimirira. Ebikolwa tebimweyimirira kubanga n'abaali badde bamusemba oba oli awukala abantu ne bakkiririza mu bo abasembye Mpuuga bennyini baavaayo nabo ne bakola statement egamba nti $5,000,000 Mpuuga ziyalidde ne banne, oba $1,107,000 ne bwali wadde $5,000 nga bwe balidde, ezo ezigenda okukulakula ezadde zigenda okujja Uganda mu bwavu. Nga statement eyo ekolebwa bakyaliire, oba oli awo kati abaalivudde ate ne banyonyola abantu, oba oli awo bo ne babawuliriza ne bawagira Mpuuga ku lwabali be balinamu obwesige, ne nabo bennyini baavaayo ne bemwegattako mu kulaga nti wali buzibu bw'olya sente za gavumenti, twali buzibu bw'olya enguzi, twali buzibu obeera omulabbayi, kubanga obumbi obutano bw'olidde si bwe badde bugenda okujja Uganda mu bwavu. Kati naffe katukubuuze, bw'onoosala ku babaka ba paalamenti sente ze badde bagenda okufuna abo boona oba osazeeko ze zigenda okujja Uganda mu bwavu.
ne bannaye Kyagulanyi oli okangalojja bino twali bitegi twali birabye ddi bino zine sekutwali ziseseko ddi kati wekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga yali mu lukuŋŋaana lwa Buganda oluwedde n'alayira n'awera nti agenda kufaafaagana ne bannabyabufuzi agenda kufaafaagana ne bannabyabufuzi bonna abo abatakkiririza mu bo be baagala bw'oba oli munnabyabufuzi ng'okimanyi nti ekibiina ky'olimu tekikkiriza mu ekyo ekya Katikkiro Charles Peter Mayiga kyawagira bye kyagala oli mulabe wa Katikkiro yagamba ajja faafaagana naawe era abakkiriza mu ebyo byayagala platform olaba azibawa platform bazifuna eza CBS platform za BBS bazifuna buli kimu kyonna kyetaaga bakikola ki bakimuwa kubanga lwaki ye munnabyabufuzi akkiriza mu ebyo Charles Peter Mayiga bye yagamba ye byayagala atabikkiriza mu ajja faafaagana naawe oba okitegeera era nange wano nga ye bwe yasinzidde ku CBS okoola abantu b'ebuddu ng'abategeeza entujjo egenda okubeerayo ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'omukaaga nange wensinza n'okubagamba nti bannaye abantu b'ebuddu tukyali mu nnaku yaffe ey'obutamanya kabaka waffe wajali tukyali mu maziga n'ennaku emitima gyaffe gitwennyise olw'empologoma ya Buganda embeera gy'alimu gye tutategeera oba okitegeera kati ffe tuba twebuuza bannabuddu bannaffe abakkiririza mu Bwakabaka era abalumirira Obuganda n'Obwakabaka bwa Buganda embavu n'amaanyi bagajjawa okutuuka n'okugamba nti bategeke entujjo Abaganda essanyu tugenda lijjawo erigenda mu ntujjo y'ebuddu nga kabaka tetumanyi kabaka waffe gyali na biki bimukwatako oba okitegeera eyo entujjo mugirekere mukulu Mathias Mpuuga ne bakufu banne baalya nabo nga bwe bakkuse bagende beekubira empiiyi zaabwe eri ntujjo y'abali abalidde ne balula nga bakkuse babwegedde kati baagala kuyita mu bassewannaku ne bannawannaku abaasindika Mwami Mpuuga okugenda okubateeseza mu paalamenti okubuuza ensonga lwaki bannamasaka baatemu ebijambi abantu abasoba 30 ne bafa tannabyogerako ebyo simanyi oba temugamba kugenda kuuza lwaki bannamasaka battibwa ani yabatta babatta lwa nsonga ki ekyo tannabawa ansa yakyo oba okitegeera Mwamutuma agenda abuuze lwaki ettaka ly'abajjajja bammwe ligabanibwa abantu abatategeereka nga baligabana nga bagabana essowaani y'ebinyeebwa oba okitegeera ebyo nannababikola naye essaawa eno akulaga nti ate mu kifo ky'okukola bye mwamutuma okukola yafuuka musituzi wa nsawo ya boosi we era ojjagenda okulaba nga gwayisenga omugenyi omukulu ku ntujjo ye eyo gyagenda okubeerako ne banne nga beekubira empinga okulaga nga bwe balidde ennyo ne bakkuta era ojjagenda okulaba nga gwayisenga omugenyi omukulu ye boosi we gasitulira ensawo so fe bannabuddu tukyali mu nnaku yaffe olutalo bwe luba luwedde nga tumaze okwenunula n'okununula ensi yaffe tulikola entujjo ey'okweyozaayoza n'okwekulisa okuva mu buwambe naye tuli bawambe mikono misibe emimwa misibe amataka bagatwala abaana baffe babawamba enkya ne gule bawamba oli enkya ne bawamba oli bijambya bitukabidde ku bulago tetumanya ani atta bantu nga tudda mu ntujjo mutwebaza Katonda olw'okutuwonya abalabe baffe baliwo abatuwonyeza nga abaana bakyabasiba balabe kibatonyeza nga abaana bakyawambibwa mutwebaza Katonda okutuwonya abaana abalabe ne mbadde manyi tajja kukola entujjo ey'okuyita bannamasaka abaamwesiga ne bamulonda ne bamusindika mu paalamenti agenda abateeseza ensonga nti azze Beneza tibannange musaba kunsonyiwa gye mwantuma byantabukako natuuka eyo nenkola ebyawukana n'ebyo mwantuma naye nsaba munsonyiwe ndi muntu nsobya at least etundi bannamasaka bamusonyiwe naye kwebaza Katonda ku lw'okutuwonya abalabe baliwo bye yatuwonyezza. Yes, ndowooza ebigambo biwulidde.
ebigambo bya muntu Ssekinoomu wali ku mukuto gwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola tawana ekyo kyennyini ekyokubanga otambula naffe gwatanaba kubanga osubscribinga anyongera okusaba kikole ekkirira nsawo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambako okujjukiza Red Zone TV weba etaddeyo nobeera omu ku abo abasooka okubeera nga ate omanya ekyo kyennyini ekigenda mu maaso nga bwe nkugambye ngenda kukuleetera wano ebigambo buli omu nga bwawadde endowooza ye biki ebyabadde Masaka kati ate njagala tuwuliziganye mu bigambo ebiddako mu maaso awo kubanga nina bye njagala okubanga nkuwa nabyo obiwulire bulungi ekyabadde Masaka ebigenda mu maaso n'ebigenda okubanga bitambula mu wiiki eno ejja. Jjukira nakugambye navuddeyo ne nkuwa amawulire nti Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina ekya National Unity Platform balangiridde countrywide tour egenda okubanga etandika wiiki eno yennyini gye tutandise. Byonna okenda kubanga obimanya. Nja kusaba ekintu kimu, kwekuumira ku mukutu ogwa Red Zone TV ensonga zibeere nga ate zikutambulira ddala bulungi nnyo. Webale kubanga okyatugoberera tuwuliziganye mu updates eziddako.